Olwaleero mu butongole ekitongole kya KCCA wekiguddewo ekizimbe gaggadde ekipya ekya division eya Kawempe era nga kino kigenda kuba nga kiriko ofiisi zonna ezisobola okuyamba abakozi ssaako n'abantu aba bulijjo okufuna ebyo bye beetaaga. Minisita omubeezi owa Kampala Kyofa Togabye yaguddewo ofiisi zino ng'ayambibwako akola nga ssenkulu w'ekibuga Kampala Frank Alusa era bano bategeezezza nga bwe bagenda okuba nga bakolaganira wamu mu nteekateeka ey'okuzimba Kampala. Kakati n'ensonga eno gye baabasaba nja kusaba ekirungi ono ye munnamateeka waffe tunula mu bintu ebyo olabe ekisooka nakyo mukikole ki bagala ofiisi ya Kyofa Togabye agamba nti newankubadde ebyobufuzi weebiri naye obumu n'enkolagana yalisaanye okugenda mu maaso n'okuteekebwateekebwa mu nkola wakati mu kulaba ng'ekibuga Kampala kigenda mu maaso. Enkolagana eyo yetufiiriddemu obuvumu n'okubeera obumu Ssaabasajja kyakola ki era ndowooza Ssaabasajja abakuba na kukima bwe tetwali baddewo si kyekyo. Kakati n'ensonga eno gye baabasaba nja kusaba ekirungi ono ye munnamateeka waffe tunula mu bintu ebyo olabe ekisooka nakyo mukikole ki bagala ofiisi y'owekkumbulu. Frank Alusa agamba nti essira ku mulundi guno bagenda kuba nga baliteeka nnyo mu kutumbula embeera z'abantu ssaako n'okulaba nga Kampala agenda mu maaso. Nze ngenda bakulaba okwange ntusobola okugenda mu maaso ebisigadde ntubimanyiriza ng'abantu ba Kawempe batandise okukolera mu kizimbe ekirungi nga kino. Njagala kwebaza nnyo minisita wa Kampala ne Oweekitiibwa Pulezidenti wa Uganda omukulu naye agambye nti twebaze nnyo abawi b'omusolo kituufu naye abawi b'omusolo basoza sente ne baziwa gavumenti esalawo sente tezirina okukola. Bo Obwakabaka bwa Buganda olw'okuba nga bwe bwawaayo ettaka lino okwazimbiddwa ekitebe nabo bugenda kuba nga buweebwa ofiisi era nga kiikiridde Obwakabaka buno ategeezezza nti beeteefuteefu okugenda mu maaso n'okukolagana wamu n'ekitongole KCCA wansi w'enteekateeka ez'okulaba nga bagenda mu maaso. Twebaza enkolagana ennungi wakati wammwe naffe nti abalala bali ku ttaka ly'Obwakabaka bwa Buganda n'etuwulira batunda naye mwe musazeewo liizi yammwe gikozesa ekintu eky'amaanyi bwekiti. Bwe tubadde mu kizimbe kiri ekikadde mbadde mpulira nga sissa era ne ntandika okutunuulira ventilation ne ntunuulira nti omuliro guba gukutta abantu baddukirawa naye bwe tutuuse wano ndooza mwena muwulira obulamu. Mmeeya w'eggombo Lane Emmanuel Sserunjogi ayongedde okikkaanya nti bagenda kuba nga bakolaganira wamu n'abantu bonna wakati mu nteekateeka y'okulaakulanya eggombolola y'e Kawempe. Neenyumiriza mu divizoni y'e Kawempe mu nkola ey'enkulaakulana nti ekizimbe kino nakiteeka ku bintu bye nnina okukola era bwe nali nnyingira obukulembeze nagamba abantu ekizimbe kisanze tekiteekebwangako wadde ettoffaali erimu okuva emyaka emabega egibadde gigenze maaso naye ngenda kufuba okulaba nga kiggwa. Essanyu lyange okubeera nti olwaleero kikomishoningiddwa oba bakitongozza ekyo obuwanguzi bwa njawulo si bwange nga Sserunjogi nzekka wabula ne bannakawempe. Omukisa bannakawempe gwe tufunye nti enkulaakulana tetwagala kugiteeka mu bizinesi ezizokka eri mu nguudo tukoze enguudo abantu bataddewo akedisi nedda twagala naffe tuziteeke mu bintu ebyaffe. Waliwo n'abeetabye mu mukolo guno okuli omumyuka wa RCC abategeezezza nti kikulu nnyo mu nteekateeka z'okulaba nga batambuza emirimu. Ono asabye bakolaganire wamu okulaba nga batwala omulimu guno mu maaso. Nze kinkwasa nako omulimu omukulu ogwa RCC ogusooka kambyogere nga bwe ogusooka security. Ennaku zino bwe twagira mu Kawempe Honorable Minister twasanze abantu nga bali bubi nnyo buli bwobeera ku mawulire nga Kawempe bakubye wali naye ndowooza kati kikebedde kitundu ki. Ekizimbe kino kyatandika okuzimbibwa emyaka 15 emabega era ng'olwaleero bwe kigguddwawo.